tubanirizaako mwena byebisire okubanga mutulaba nabala okubanga mutugoberera nerero tuzze ndina omukulu Kyeyune Pafuladito chairman wa Kunga Mubende district tubadde tubulanganye ebbanga ddene yali yafuna leave awo nabyakwasaganya naŋŋamba owaayi binaabimala nja kudda kanjiranga bwe nkwasaganya bino tujja kuddamu finally tukomyewo kyemanya era tetugenda kuddamu kubulaŋŋana tugenda kubeera nga tubeera ffenna ebiseera ebisinga obungi era tagenda kumva kati ku lusegere kuba ebyokuwa abantu bingi ate obudde bwo tulina butono so leero tuli naye abasubscribinga n'abasharinga mbeebaza mwebala okubanga gye muli abali e Saudi Arabia abali e Qatar abali e Oman abali e German abali e South Africa mukwano gwange Canada ne Mande e German mwebala okubanga mutugoberera mwe mwasinga okumbuza omukulu ono gye yabulira kansubire nti olwaleero bwe munaaba mutuusenga mubirabe mujja kubigoberera mutegere gye yabulira tuzze naye akyaliko amasannyalaze gewa kavule yabadde awo nga bagula ekitebe ssebo kati nange wendi wano ninga yabadde kavule babaddeyo newunyiza bwe yayise okuyanja y'abantu eyabadde awo nga waayi oze ekyokubeere Mubende tekikugaana kuwaguza kuba yayingidde atya saategedde kuba yabadde omu ku badelegate si saategedde oba yabadde omu ene wagenda tubuulira naye ensonga etulese wano ziri ensonga bbiri. Ensonga esooka eri ku kitebe twafunye ku lugambo mbwe ekitebe bwe kiri ettaka balikayanira naye byo nkimanyi tojja byogerako kuba si bibyo naye ekisooka bakongulajoletinga olw'okufuna amaka ekibiina ekyakaweza emyaka 3 Rogers Mulindo yatugambye ezo sente muzijjamu enaalemu nemugera nemuzibamu ekibiina kyokka teri kyabalumye ebyo Kiwanda yabyogedde babadde yesterday ku makya nga chairman wa NRM vice chairman mu Central Region yagambye mwakoze ensi y'obutayita b'NRM nga mugulawo koze mwade mwagala accountability ntwaba wa billion 10 muzimbe mwakoze renovation ngai dinga NRM eyita NUP ku mikolo gyayo bana abantu oba batandise okutulaga nti kati tebakyasobola ggwanga lino simanyi kuba ebigambo ebimu biva mu muntu n'ogaye kati kyo bayogedde kyaki sirabanga olunaku lwe baali bayise ba NUP kujja ku mukolo gwonna olaba ne bekuba gwa ggwanga nga pate erimu eri registered ekkirizibwa mu mateeka tebagiyita naye tulina okubeera ne state of the Mubende address sijja gamba nation sofanga we tuyimiridde ku kintu ky'opposition ekigendo sembayo ngera gwe mutwe omukulu kyekyakiwamba abantu ekikudde jjembe kibalama bamubanjiza nabbanja yabyogera oba omwana oyo anywa ku busera simanyi yajja mu palamenti n'agamba ffe tumulina nze mbagamba nasembeyo okulaba munnamawulire oba babadde wa Top TV oba yabadde wa TV oba yabadde wa BBC sort of yambuuziza ekibuzo nga kirisi kyabadde kizibu nnyo okuddamu nga kiri tekiniko namugamba oyogera ki ku ky'abantu abawambibwa nga waliwo n'abamu bwe wavaayo n'okakasa nti mwe mubalina naye ata mentioninga linnya maama nnyama omukazi Katonda amugwe mu bulago eŋŋamba maama nabbanja wali wa bizinesi n'oyingirira eby'abatekinokratis kati emikira gigenda kwewujjizaako oli mu mazina ga nkima buuza ku bantu tutandikira awo neyanza nnyo ssebo bwana Ediske n'abatugoberera abalungi ku AKA Media bagamba nalya ssebo nakugoba tongobangako newankubadde security egezaako okuyingirira enteekateeka zaffe kati twagisusse mpozi batukwate bukwasi naye bujja kusigala nga buvunaanyizibwa bwaffe okwogera bannayuganda batasobola kweyogerera ku nsonga ezibaluma ate tulina okukkiriza bwana Edi nti omuntu yenna okutuuka ku buwanguzi ayitako mu ttanuulu bw'oba toyiseeko mu ttanuulu tosobola kwenyumiriza mu buwanguzi obwo so okusoomooza kwonna kwe tuyitamu ng'abantu mu bizinesi mu byobufuzi ne mu mbeera eza bulijjo biri part and parcel of life so tokyevumanga nti nsanga okusoomoozebwa bwe kuti okusoomoozebwa okwo kwe kufuula omusajja oba omukyala nti bw'oba osobola okuyimirira n'okuyitamu oba ogenda fuuka wanjawulo
era tubazaamu amaanyi nga bulijjo, temugwamu ssuubi. Buli kyokola kikole n'okwagala, buli kyokola kikole n'amaanyi go gonna. Naye kyeyo obwavu bungi simanyi oba obulaba. Anti era obwavu wetubyogeraga tuli mu byabufuzi naye nga kagenderere. Kimanyi yes, their aim is to impoverish Ugandans. Balabe nti buli munnayuganda mwavu kubanga bamanyi nti munnayuganda omugagga tafugika. Naye ate basusiza gye balina nati nabo babanyiga enteekateeka gye balina abasajja bano mu master plan yaabwe baagala bateeketeeke Uganda enjavu mutabani waabwe agenda okujja nga buli omu mwavu afukamira bufukamizi. Naye bw'obola omutabani oyo wakujja nze okusizira nga wenaba agenda okujja whatever case oba 226 oba 231 ffe tuli lwedde okumweŋŋanga. Omulenzi alabika takyazze alaka yapimyemu n'akaali ekinkulembeza okuwanga gwonna kife. Nati bajja kijja kwongera okubookya ne muze ekigenda mwokya ennaku zino olaba akatengo ke balina. Ate gwe weebuuza lwaki tetwabayise ku kitebe. Twali bayise nga ku lwokuna be basookoga nti mugenda gendayo abo batujju abawedde emirimu. Naye nekiwaana naye ekizibu baamukuba nnyo emmanju kati ate ayogerera emmanju ng'alinga alaba eby'omulujja. Toyinza kuba nti olidde emmanju bagamba banemupakinga bulungi ng'oli mmanju. Kati kiwanda okugaa nti baayise ba NUP. Abantu tebayise BNRM. Abasajja aba NRM nawe oyina kyomanyi ku nsonga ezibatawaanya obwongo. Nti ssaawa zino alipoota yasembi y'okufuluma yatulaze nti bannayuganda ebitundu 53 ku buli 100 bali mentally disturbed. Nga kitegeeza kuli bannayuganda 4 munnayuganda omu alina obuzibu ku mutwe be bannayuganda obukadde 14. Kati abantu abamu basobola okuba ne boogera ebigambo teweewuunya kuba basoose kulaba oli yendidde RCC w'Ekawempe agamba waliwo emikolo gigenda obeerawo temugenda bana guno. Tumaze okugulawo ekitebe n'olaba RCC omuno omulala ye Anderson Bulola nti naate ettaka gye baaguze liriko enkaayana bagenda kubagobawo. Kati bwe wulanga ne Kiwanda ayogera ebyo teweewuunya. Nga ne Rogers Mulindu agamba akasente mukajja waabo. Be baba NRM bye bakola. Kansuke making a clarity bwana Ediske. Sente National Unity Platform zekozesa okuddukanya activities zaayo. Sente ziri mu mateeka. Ziri constitutional. Zituweebwa Electoral Commission. Buli kibiina kya byabufuzi ekiwandiise kirina omutima gwe kifuna okusinziira ku babaka boyina mu parliament. Nga siza iPod. Yes, this is abantu by the way kibawulidde Electoral Commission. Bagamba mbu waliwo sente za iPod mwazitwala ate nga zikira nga muzizira. Sente ziva mu Electoral Commission ziri bilioni 23. Ku bilioni 23 NRM etwalako bilioni 17, NUP inako bilioni 3 n'obukadde 10, FDC inako akawumbi kamu n'obukadde 7, zino ZDP zinako obukadde nga 485. That is money from the Electoral Commission. Kubanga Electoral Commission ye custodian yalera ebibiina by'obufuzi mu ggwanga Uganda. So custodian w'ebibiina by'obufuzi mu ggwanga Uganda alina obuvunaanyizibwa okulaba nti ebibiina byalera abiwanirirako okusobola okuddukanya emirimu gyabyo. Omuli administrative costs abakozi okusasula ebitebe byabwe abapangisa. Kati ezo sente twazikozesezza bulungi. Era bannayuganda baali badde basanyufu nnyo. The National Unity Platform ekozeseza sente zejja mu Electoral Commission ezibaweewa amateeka okukola ebyo bannayuganda oba oliawo bye bayinza okulaba ng'ebyokulabirako singa NUP eri mu buyinza. Mwami Eddie, NRM gye twogerako efutubadde ku bannayuganda omwaka gwa 2022 lwe basobodde osasula ekitebe ku Kyadondo plot 10 bakisasudde bilioni zibadde 3. Naye nga bamaze emyaka egisukka 30 nga bapangisa giryana. Kati ffe mu myaka 3 wekiba tusobola okugula ekitebe tuba banjawulo nnyo. Kitegeeza kisoboka bali tebakozesa bulungi sente zaabwe. Ne bilioni 3 baguze byalo bimeka. Kati ojjukira bwana Eddie mu mwaka gwa 2026 eyali Secretary General waabwe Premier Mama Mbabazi yagamba bamaze okufuna $1,000,000 137 bagenda zimba NRM tawa ya myalira 29 mu mwaka gwa 2016 ne waitawo emyaka egisuuka 10 nga tetulina kitulabyeko. Naye nga bakugambye sente bakola ki bazirina. NUP ng'eyita wansi w'obukulembeze wa Secretary General kubanga ffe tumanyi abakola emirimu. Mu NRM museveni ye buli kimu. Naye bw'ojja mu NUP Secretary General yabeera
administrator w'ekibiina oli president his excellency Kyagulanyi Ssentamu alina obuvunaanyizibwa bwe ngani nga president. So secretary general tumwebaza nti yakoze omulimu mulungi nnyo. David Lewis Lubongoya council ne bakola omulimu ne balaba nti NUP esekiwalinga amaka. Omanyi obupangisa kye kisinga okuba ekintu ekimenya. Saawa zino twogera bwana Eddie, gavumenti y'eggwanga Uganda buli mwaka esaasaanya obuwumbi 30 mu kupangisa. 30 billion just renting. Kali gwe teeberezaamu abasajja bano singa bali baagala eggwanga lyabwe nga baagala tubeere fulugo nga bwe bagamba ntukendeeze mu nsaasaanya y'ensimbi biliyoni 3 singa ogamba ozimbe earface ezo ez'enjawulo ze bapangisa buli mwaka tuzazimba earface nga mmeka. Lwaki kiri bwe kityo nti bano abasajja ebyo byennyini ebizimbe bye tupangisa bizimbe byabwe kati basobola kwagaliza ggwanga Uganda kufuna bizimbe byayo kubanga tunafuna bizimbe ebyaffe tebagenda kuddamu kufuna sente za rent. Yensonga lwaki buli mwaka biliyoni 30 ziteekeddwa ogenda mu bupangisa kubanga baba bali mu kwesasula ebyabwe. Naye ng'ate waliwo abakulembeze walabye juuzi omukulu ng'agezaako vumirira Idi Amin Dada. Naye Idi Amin Dada gwavumirira ekitebe ekya Uganda mu Bungereza Uganda House Amini yakigula ssebo. Omusajja ataasoma gwe bayita swine yasobola okugula ekitebe kya Uganda n'ekikwasa ennaku bano abasajja emyaka 37 edizike n'omusobyo kyabalema n'okuddaabiriza. Awe wali obuzibu nti nno omuntu gwe bagamba ataasoma alina byasobola okukola ebirungi. NUP gye bagamba nti yaba hurricanes basobola okufuna ekitebe mu myaka 3. N'omwana nno omuyaye nga musirusiru alina amaka ng'omwana w'abadiplomati talina maka anayakusobera. Interesting. Kitegeeza waliwo enjawulo mu nkola y'ebintu. So ffe ng'abamemba aba National Unity Platform tuli basanyufu nnyo nti twafunye command post we tugenda odduumirira olutalo. Olutalo lwaki? Olutalo lw'okukyusa eggwanga lyaffe Uganda. Olutali lwa kuyiwa musaayi. Bwe ngamba okuduumira olutalo olwe nga tugenda kukwata mundu ngambe tugenda okuduumira olutalo. Ate okuduumira olutalo bwana Eddie n'abatulaba tusobola okuba n'olutalo mu nkola eya non-violence civil disobedience. Eno enkola yayayitikira nnyo mu biseera bya Martin Luther King ng'awakanya enneeyisa embi ey'abazungu gye baali bayisaamu abaddugavu mu Amerika. N'atandikawo civil rights non-violence civil disobedience nti nno nga muguguba temuyiye musaayi naye nga muteekawo embeera eteeka akazito kubali ababafutubaddeko. So bwe tugamba nti Makerere Kavule is a command post mbeera simenyeza mateeka niwa ne Mubende command post ogimanyi eri wali mu kirungi. Command post kitegeeza we musinzira okuduumira ebikwekweto byonna. Naye tugamba tulumbe eno waliyo enteekateeka bweti kiba kitegeeza tulina we tusinziira. So yabadde achievement gye tuli kubanga tumanyi nti opangisa omuntu bw'otandika okula tewali bwesibyemu nnyo. Bw'oba osobola okusevinga akasente ka saving. Naye ng'ekisinga mu byonna bwana Eddie n'abatulaba kino kye twakoze kabonero akabadde kalaga bannayuganda embalirira yaffe mu luzungu kye bayita accountability obwerufu bwe tulina mu kibiina nti Sente Electoral Commission bw'eba ezituwa tuddukanye ekibiina kyaffe ezituweebwa mu mateeka ng'ababaka ba Parliament nabo balina omutemwa gwe baleeta mu kibiina kikulaakulane n'emikwano gyaffe mu diaspora abaweereza akasente katambuze emirimu gy'ekibiina ne ziraga gye ziraze nti n'ekitebe kiikyo tulinawo ebizimbe ssebo nga 6 awo. Tulinawo poloti nga 4 mwe mulaba kino kyokka kimu naye adjacent bagenda nateekawo studio y'abaana abanaalikodi weeri awo waliwo ekizimbe kiri wansi awo tulinawo poloti endala nga 4 era byonna biri mu mannya ga National Unity Platform. Kati goyinza ogenda ku poloti 10 ekyaddondo nga biri mu mannya g'abantu. Tokimanyi ekyo ssebo? Ekisaawe ky'ennyonyi mukirinako obuyinza nga bannayuganda. Ebyo mbiwulira mu bwiino kyakyambuze nze nati nkulaga Exim Bank eya China yeevunaanyizibwa ku Entebbe International Airport eggwanga Uganda terina kye lyogera. Kati ffe tuba tulina amaka agaffe ssebo tuli banjawulo. Congratulations. Amina. And by the way Kyagulanyi yarabisizza omusajja ono nti ebyobufuzi bye yajja omanyi omuntu ng'azze musenze
tomusubira zimba maka gaggadde era bwazimba amaka gaggadde gakatono takyali musenze yaze kunywereza ddala museveni ye yatulaga nti mu byobufuzi yajja kusenga siye muntu aliyowo nti wakulwa kubanga teyakola structure n'emweraga nti omukulembeze omutuufu alina kuyita mu process bweti procedure ziri bweziti ate bwana Eddie ekyo kye mwalabyeko nategeeza abantu ku Mande nga nina ambasada Magala kikyali kituuza kimwakalabako NUP tuyina enteekateeka sinzigu nti ne mu zi districts ez'enjawulo ezikola Uganda tugenda kukola ekintu kyekimu ebitebe bibeerenga tugenda kuva mu bupangisa kubanga tumanyi eggwanga ligenda kudda mu mikono gyaffe naye kati wano nga mwagambye kwesondamu bukadde bwammwe 3 buzimba office kati kyenkulaze nti ennaale bino tebisobola bwana Eddie kubanga bo bennyini tebeeyagaliza bali obayise basenze gwe kennyini obayise basenze saawa yonna bonna musenze mu byabyabufuzi saawa yonna bagenda kati ffe nga NUP tuli mu nteekateeka eno kubanga tukimanyi nti tukyaliwo nnyo tutandika butandisa olugendo lw'okununa eggwanga Uganda buli district ya Uganda edizike nkyogedde ku AKE media mpaamu emyaka 5 bw'ototandika okola nga NUP ezimba ebitebe buli district ya Uganda mu myaka 5 okuva kati ogenda obuyinza wamulate munaba of course nga tuli mu kweteekera kukwata buyinza era obuyinza tubukuteeka ekitundu ky'olina omanya obuyinza tubukuteeka ekitundu naye tulina enteekateeka bwe tunaba tumaze okukwata obuyinza bwonna twagala amakanda tugasimbe mu buli district era munaabeera abajulizi bange ku EAK media nti NUP kyetwayogera tukoze eki tukituukiriza ffeffe nnyini olyajaga Sente mugenda zijjawa gwawadde example ennungi nti ffeffe nnyini tusobola okwesonda mu Sente just ndowooza NUP yagenza okulowooza ku kino ffe nga wane Mubende kennyini wetusinziira idea twagipropagatinga dda ne tugamba nti kosonda akasente tugule ettaka eryaffe tuzimbewo ekintu kye twetaaga tuve mu bupangisa era ekyo nkisuubira tujja kituukiriza bino ebintu biramedde ku kigavumenti eri mu buyinza mwami Eddie buli omu aba n'endaba yeeyo ebintu waliwo abirabira mu angle 90 ate ffe tubirabira mu angle 360 degrees wonna ffe tumalayo tetutunako ka angle kamu twagala tukakase nti bannayuganda balabawo enjawulo kyekikulu enjawulo ewe eri wakati wa NUP n'enaalemu efuze emyaka 38 singa mukola ebintu byebimu bwana Eddie tobeerawo njawulo ensonga ki bannayuganda gye tuyinza okubawa nti batwesige nga tukola bali bye babadde bakola ffe tulina kujja n'ekirungo nga kyanjawulo bannayuganda alaba nti sente ze NUP ziriko accountability nti bannayuganda bwe basonda ssente okulwanirira abaana b'eggwanga Uganda abali mu buwalabu eyo mu buwambe buli buwambe bwennyini bwana Eddie ebaga baba bagenzi manya ba exporting zereba bakadama bali mu buwambe bali ku media kuno batulaba era kimanyi tebasobola kutunyigira kubanga tulina okubeera eddoboozi lyabwe singa eggwanga Uganda libaddemu emirimu egisasula ssente ennungi bwana Eddie singa tebali eyo singa bali wano naye gwe buli mwaka ne tufulumya abaana 200 eri eggwanga osolo lyenyumirizaamu buvunaanyizibwa bwa mukulembeze bwana Eddie okutonderawo bannayuganda emirimu era bonna abasaba akalulu mu nsi yonna kaabe America ekintu ekikulembera ebeera job creation ate era gye gireetera n'ensasagge kubanga mwami Museveni boolaba abavubuka be bakulitisayizinga abazunga n'ekyagulanyi emirimu sigambye nze nkyogedde bali be babyogera abavubuka bali mu kuyaayaanira nkyukakyuka ey'okutereeza eggwanga lyabwe abenaale mbagamba bazunga nekyagulanyi nze nkimanyi nti sikuzunga lwa nsonga omuntu gw'oyita azunga nga yasobodde oba ne transport ng'ava eruuka n'agenda Arua n'agenda e Kasese ng'ate tebalina gwe bali babanjisa tebabawa wadde n'olumu tolabanga kabaka ba paalamenti ababaddeyo nga bavuddeyo nga bali mu kwegayira President Museveni nti embeera ebayinze abaka ba paalamenti ab'NRM naye omwana wa struggle tomunyumiza oba Arua oba Hoima oba Kabale agenda ekitegeeza they are sacrificing for the betterment of our country. Actually nze ndowooza olutalo luli olw'okuyiwa omusajja terukyayinza kati kubeera olutalo lwe tulina lwe luno kati buli omu okusitukira wasitukidde eddoboozi lye libeereko ekigambo kye ligatta ku ggwanga kubanga ffenna embeera etunyiga ate bwana Eddie kabe ba NRM bennyini
bw'ogenda okugula amafuta essaawa zino lita ku 15,555 owenaalemu tebakusalirako tebakugamba nti ono weri wenaalemu tumuguze ku 13 nedda ekitegeeza ffenna embeera etunyiga eri indiscriminative tesosola mwami Kyeyune va ku ggwanga eririmu ebintu byalyo nga bannansi tebamanyi price na cost amasanyalaze teri amanyi unity ya mmeka gawano waffe naye kasooli buli omu amumanyi ate agasa abannansi mu luzungu baba kiyita batya kati waliwo ekiseera we kyatuuse bwana Eddie nga bannayuganda bagetinga used to embeera ekiriwo kyekimala kati saawa zino amafuta agaali gakendedde ojjukira ebbeeyi gaagwawo naye bwe gaalinnye tewali na munnayuganda akirowoozaako nti amafuta gaalinnye ne sukaali yaddayo se tewali munnayuganda akimanyi nti sukaali yalinnye kubanga embeera tugenze tukola ki tugimanyira nti kiro y'omuceere eri mu siringi 6 kyokka nga gutulwaza ne kansa wakulabye okunoonyereza okwo nti omuceere gwe tulya gwe wini mu Uganda wano omuceere ebitundu 85 ku buli 100 gulwaza kansa oguva ebweru ne gwe tulima mu Uganda ne batunuulira nti singa oba ogwozezza osobola okukendeeza ku toxins eziri mu muceere ogwo ne bagenza okukebera amazzi g'okutaapuza e Uganda ssebo nga nago galimu ekirungo kya machule nakyo ekirwaza ki kookolo kati ng'omuceere n'amazzi ge tukozesa agataapu mu Uganda ebitundu 85 ku buli 100 birwaza kansa entobazi gye twajjanga amazzi amayonjo bazi oba investor bazimbeyo zi fakitole za gundi za plywood katukulaga bwana Eddie natire eggwanga balitatanye bwe buvunaanyizibwa bwaffe okujja ne tutuula ku mizindaalo gino tutuuse eddoboozi lino tuyimuse bannayuganda abaana batugambanga nga tukula katuziri abaana balizimba mu Lwera tekyaliwo kati tuzaako ate balizimba mu Lwera tulina okuprotecting environment so bagaba balitema amando babiki bintu bwe tewakyali ate amando agakyakirizibwa gatema Uganda bwana Eddie etambula ku bikukujju tebakiriza amanda gatema naye abachina bo batema emiti basale plywood nenga munansi talina manda ga kufumbisa waka munansi tafording amasanyalaze goga ntamanyi na unit egula sente meka teri agimanyi nzi waba wamanyi price ya masanyalaze ge Uganda kagabe bwana Eddie basasula busasuzi ewange bampadde wano unity ndaze emitwalo 5 omuntu bwomubuuza unity ya mazemu ogisasula sente meka teri azimanyi tusasula busasuzi kifa mukoko ojasanga balina manya domestic status balina mu institutional status balina mu commercial status neba na Uganda babimanyi kuba fe tuli bawaka neba na Uganda tebabimanyi bwana Eddie nosanga ngoliba mu wabiru akola ki asasula busasuzi ekizibu kye twafuna ba contractor nga baana bawaka kati contractor wa masanyalaze mwana wa waka contractor wa mazi wa waka kati tolina ngeri gyoyingira mwana wa waka muganiro wayi wanongonyize nnyo ate ayina okuleeta akasente awaka kati so bwana Eddie mu bufunze NUP lyessuubi lya bannayuganda abo boogambye nti bali bagamba nti bazungira ku Bobi Wine sikuzunga nkimanyi sikuzunga wabula obulumi abaana abo balina ku mitima obulumi Eddie bwenyina ku mutima naawe olina ebikunyiga simanyi gwe gyogwa naye kyemmanyi naawe olina ebikunyiga ekiseera kituuka n'ogamba kampeeyo obudde bwange kampeeyo resources zange for the good of the struggle olwo bino tubifunamu ng'abantu Eddie kyenkugambye nti nze bwe ntuula wano nenjogera sibeerawo lwa kibiina wabula mbeerawo ku lwa bannansi kubanga ogenda n'obuuza nti ngenda kwogera ekirungi kwenaalyo but at the end of the day ekibuuzo kirina gy'oli mu kwogerako kirungi kikyolaga bannansi nti kyekino kyekoze banaye tugijagulizeeko tugyogerere kubanga bantu twandigambye enguudo zizo bakazijjako engalo just of recent bwana Eddie bo bennyini n'okuswala baswala nakulaga John Pombe Magufuli omugenzi mu kisanja ekyasooka 2015-2020 emyaka 5 John Pombe Magufuli yazimba kilomita z'enguudo 12,600 just mu myaka 5 ne bana abasajja mu myaka 37 bazimbye kilomita z'enguudo 708 oli yakikolera myaka emeka yoyo omukulembeze ayagala ensi ye bano babayise basenze bo bayitamu bulisi nade kugamba mu museveni mu byabufuzi tonteeka nnyo bayitamu ye yasenga busenzi mu byabufuzi President Kyagulanyi yayimba Katengo n'agamba abasajja batufuze bumbula lwa Katengo bwe tayogere mazima Eddie tetugenda kuva mu ina right egogera zinga munamawulire sikirizi no oli munayuganda oyina
right to freedom of expression at kabiri mwende ya semateeka naye kali gikozese ate ngikozese wanga bagitujjako gikozese tugenda tugirwanirire wegenda kumpewo amateeka nyinzo ogenda kumpewo nembaga banange wa Museveni atusiza obwa bisobola nenga ate bwe tuba tukyo kubanga ye waawaka ye bwe baleeta structural adjustment programs mu 1990 Munnayuganda yalina akakadde bagenda oze exchanginga yafuna siringi kasanvu ani abaleese obwavu oba olimbye. That is an economic fact. Nti sente z'abantu zaanaabuuka ekisusse nti abantu ne bafuuka baavu. Naye sente zo ezongedde okwonoonekera ddala okimanyi kyeyakakadde k'ensi tekakyana kikakola. Bwana Eddie n'okawoona omwana Winnie munaku bbiri aba takyakayina ngate teyejalabiza tagezeeko aguzeeko kasimu awo ka mitwalo nga 5 ate kati bw'ateekamu essimu olwa bwavu nati nkulaga kuba agenda maliza nga wakakadde kulo leero talina okamuwadde Winnie akadde kaako agamba essimu erina obuzibu kangula essimu kubanga yikyayagala saawa zino of course agamba ayagalayo akagato agambe maama kamuweerezeeko 10 mu kyalo ogenda omaliza akadde munaku bbiri nga koze eki yeyo level gye tutuuseeko kyokka ate ekibanja kwe tutudde tata akigula siringi 45 naye nga sente ate empitirivu era akugamba yali mu loodi ku kyalo awo era bamutya bw'osoma ebyafaayo n'owuliza n'emboozi z'abasajja bakulu abo bakunyumiza ebintu weewuunya n'okwewuunya naye nabaddeyo juzi school fees omanyi ono abadde wano alina ekigambo kyayogedde nabaddeyo juzi nga tunyumye ne taata obwavu obulaba naga aina statement yakoze for the very first time badde sigimusuubiramu era abanaye ebyo ne babiraba temubikomya wano mwami Museveni n'abasajja abakulu b'obadolowooza nti bakyaguumidde mu bukulembezeemu amazima gali nti batandise obbikoowa namugambe taata obwavu obulaba tabaddeyo n'olumbe kati nga process ya sente okubula nagati tukole ekiriwo ne mugane taata obwavu obulaba naŋŋamba mmwe bye mulaba bikyali kituuze ffe twalinako ku mulembe wano we twayigira nti ebipaapaali byoza engoyi nagenza okuddamu bwe neesigamye bwe nti bwe naaleetudde ne nga sabbuuni wa mmeka nti wa nusu 6 amala bbanga ki era mwezi teguggwako kitegeeza sabbuuni Eddie oyogera ku mwezi anti kingaye nti mwezi teguggwako nga kitegeeza kati mu mwezi weetaaga emiti gya sabbuuni ng'esatu kwena laafule ngowi nagenza okujuukiranga ngamba kati ate ebipaapaali nti ate amapaapaali ate musana tegabeerako na bikoola tituddukirewa Uganda yayonoonese goyogera ku mwezi miti kati nze mu wiiki emu wali ku kitebe kyaffe ekikulu eky'obuntu bulamu ekikwasizaako bannayuganda abatemi gy'emito buli wiiki tukozesa emiti gya sabbuuni 13 White Star oyo omunene buli wiiki emiti 13 kale bw'ogamba omwezi mbeeralira mu miti gibeera mu 5 plus just mu mwezi gumu bwe guti naye nembeera tekwewuunyisa nyo gwebwogamba taata yagala tujjako twayozesaako ku bipaapaali weerabidde waliwo omukwano gwo Prime Minister Nabbanja yekigambako bannayuganda ng'embeera etabuse n'abagamba mugende mufune ebikola by'amapaapaali bye munaamuwozesa teyabyogera ssebe tekiri yansoberako kimu kubalaata kati bwekibanga Prime Minister w'eggwanga yagamba bannayuganda bwekibanga sabbuuni abalemye mugende munoga ebikola by'amapaapaali mukozese ebyo kikulaga level gye batutwaliramu omukazi abalaata oyo tamanyi bulumi bantu bwe bayitamu mu kyasa kino ekyabirimu ekimu Lwana Eddie nga Prime Minister w'eggwanga Uganda atuuka ku level egamba bannansi be bakulembera nti mugende mukwate ebikoola by'amapaapaali muoze engoye zammwe kiba kikulaze taddula na buduuzi ssebo aba aspeakinze reality to the truth kubanga embeera agimanyi amanyi bannayuganda basobola sabbuuni yali atuuse na mutwalo ng'akimanyi n'ayogera amazima kubanga amanyi nti obwavu obuli mu ggwanga lye bakulembera bo bennyini babuvunaanyizibwako naye nga ye abyogera tamanyi na bbeeyi ya sabbuuni ssebo bamuwa buwi Nabbanja tamanyi nti airtime mu Uganda bamugula n'omugula ye asanga busanzi masimu gabeera ago abana free calls Nabbanja tamanyi nti nno lita y'amafuta egula 6 kubanga ye bateekayo buteesi kabina nga bayiwamu amafuta. Those are the people leading us, Bwana Eddie. Nabbanja tasobola kumanya nti oluguudo lw'e Kampala Mubende luli mu state mbi nnyo emyaka kati gigenda 4 kubanga emmotoka ye zaatambuliramu teziwulira binnya balinga ze baatindira kati omuntu ng'oyo omusuubira ddyo okulumira bannayuganda kino kye kitujjayo nga bamusaayi muto nti nno we are supposed to take charge of our country ensi yaffe bwe tunaagireka ne tugamba ebyobufuziize date game ate we badate game tugenda birekera bali ababye nnyo abakyamu bongere okuddibaga ensi yaffe
it is high time the younger people came out and stood their ground to liberate our country. This is the time you are supposed to stand up. It has been long overdue. Singa enkyukakyuka bwana Eddie yajja wano na 2.5 because bannayuganda bali kale 2.5 kubanga mbadde ngenda kujjukiza nti mu 2.5 nali mukunalya mukulu wange gwe nalinga mbeera naye ng'agula ente ku mitwalo 10 mu 2.5 13 n'agula ente mitwalo gye yakulanganga mugongo mitwalo 23 nalabye ente gye twakozesezza ku lumbe eyo miliyoni emu emitwalo 3 nekiro 10 zaabadde katono zibule zigaana obwere. Yo Uganda gitukola ki gye tulimu nti buli kimu ate kiri fake bwana Eddie. Ekyo kya fake ekyo simanyi ani akulembedde ebintu ebiri fake. Bwana Eddie alipoota ya UNBS ya 2018-2019 yatulaga nti products za Uganda ziri katale wonna zonna awamu ebitundu 5 ku buli 10 biri fake n'abakulembeze bali fake. Yene embeera gye tuyitamu ansa yeno gye tutadde ku mmeeza wano Eddie nti NUP kyetulaga kati kyekigenda okubbulula Uganda. The answer is affirmative nti yes NUP ku mulundi guno esisimudde bannayuganda buli ango. Abazeeyi boyogerako kati taatawo naye yawulidde obusungu ku mbeera egenda mu maaso. Bangi bwana Eddie gye tutambulira mu kunga zaffe abasajja bakulu bangi nnyo bali bagamba abakyala be basibye jeno museveni mu buyinza naye n'abakyala bakoowu. Buli muntu ayayanira nkyukakyuka ngenda kuweza zi video bwana Eddie nga tuli mu byalo eyo gyotasuubira ng'abazeeyi bali mu kukyuka bambala zibereeti kati ng'omuzeeyi we tumala okwogera agamba baana bange nange endokosa olwaleero mumbatize nga tubabatiza tugenda okuvaayo bwana Eddie ng'ekyalo kikyuse era tulina ekirooto kinene nnyo eri Uganda. Mwami Kyeyune nga tumaliriza kuba kati kubakomyewo tugenda tandika okutambula nga turapinga the week nga bwe badde seziranga bibadde kuba luli wampa ensonga ng'etegerekeka. State of Mubende eyimiridde etya ku in terms of nationality platform kuba gwe kyamaani wa Kunga nkakasa bingi by'omanyi gy'oyitira wangi era otambula tusuubire nti Mubende luli gye bagamba nti yenaalemu kyekikyaliwo mbeera nti kubuuza lwe tujja wano lwaki njagala nnyo bino ebintu tubibeere on record in case wewaawo ekiyinza okuba nga kyekituukiridde nga twabagamba eyimiridde etya. Neyanza nnyo ssebo Mr. Eddie ekisookera ddala neebaza bannamubende beebale kwebeereramu neneebaza ne bannamawulire mu bendo lino erya Mubende mutukoze omulimu mulungi nnyo. Amiina. Mutuwadde platform ezo tuzikozeseza bulungi okusomesa bannamubende era tulina okukkiriza nti platform ze mutuwadde ze zituyambyeko okusenserenya ebyalo oba oliawo gye tulatanako na kutuuka oba wali tuziwalidde n'okutuuka olw'embeera y'enguudo zaffe ozimanyi nga lwa watuuka bwana Eddie nga nepiki tesobola genda tokimanyi wane Mubende. So radio ze omukisa gwe batuwa tugwebaza era NUP wenjogerera kati bwana Eddie omanyi batya nnyo bwe twogera amazima naye ekyamazima kiri nti sofa performance yaffe ng'NUP Mubende tuli ku bitundu 9 ku buli 10. 10 lyeri kyabulayo. Kati 10 eryo lwaki likyalemeddeyo mulimu bali bateekamu akatengo abo bannupu mbalaba ne bamala batwala obuyinza mwena bagenda kubagoba ne bwe 10 awo gw'okitegeera era abo batuukamu bagambye NUP mutwala obuyinza mugenda tugoba nedda nga tubaga si kituufu. Abasajja bakozesa propaganda okusiiga ekifaananyi ffe tuli babi mulowooze nti be balungi be babaagala ennyo naye nabo babakozesa nga objects of elections. Kasambalo balonda mwenna mwennyini embeera mugirabe ebanyiga bagana abasajja babaagala nnyo singa babadde babaagala nnyo bali badde babaleetera amalwaliro amalungi mu bitundu byammwe. Enguudo zaabwe abennyini betwogerako zesinga okubeera obi bwana Eddie nti okutuukayo osiitaana tebalina mazzi mayonjo bwana Eddie bagobye abantu baabwe ku mataka genda wano ekigando ne tubagamba eno embeera singa be babaagala singa bino bye babetuusaako ffe ababaagala ate ffe ababyogera mwe mutana okubyogera so ntubagumya nti babeere bagumu NUP ng'etekinze over buli munnayuganda waali agenda sigala ng'atudde entende very okay tewali agenda mutataaganya kubanga ffe tulina okukkiriza ffenna tuli bannayuganda abalina equal rights
abalina equal opportunities okweyagalira mu nsi yaffe okugigaggawaliramu n'okugivimbiramu ddembe lyaffe lwaki alaba baagala bavimbire mu nsi nga ffe tetusobola. Bwana Eddie Mubende twatandika ku mulimo guno okitegedde bulungi okuva omwaka oguwedde netandika okutataaganyizibwa ab'ebyokwerinda n'okutuusa kati tebatuli bulungi. Recent watulaye twadde mu 9 amasasi gaavuga ne tear gas naye nga just tugenze okusambamu omupiira nga NUP yali 8 October nitugamba ffe independence endi tugitegeera tetuli independent ne bannayuganda olwabi stress ebibajjudde eka tugende tusambemuko kapiira ak'omukwano tiimu zaali 4 bannayuganda basanyukemuko kata sove NUP Mubende Kunga Kamani naye se bwana Eddie twagenda otuuka ku kisaawe wali mu 9 ng'abasajja kabangali weeri babagalidde mundu balina bitiya gas kanista ebyo nitubabuuza bannaffe kiki ekigenda mu maaso omupiira gwaffe lwaki muguganyika kuba twatuukayo ssaawa 8 naye nga bo bagumbye kuva ssaawa 3 abasajja enkuba neebagwerako abo abasirikale balinze b'NUP abava Mubende. So abaana bwe bayingira ekisaawe tiya gas n'amasasi byatandikirawo naye nga tetulina musango tukoze bwana Eddie nga kibatuvunaana kimu nti tetwafunye lukusa kufa wa DPC kusamba mupiira. Naye bwe tolowooza nti bino ebintu bye bakola olumu bagatta tafaali ku bantu abatannasala ddiiro kubanga mu be baakuba muyinza oba mwalimu n'abenaale abazonnyumirwa omupiira. Kituufu ate ffe tetufaayo bwana Eddie tugenda kusigala nga tukola ebintu ebituufu so long as bwe tukola tebiri criminal in nature. Bwe tuba tetukutte emmundu bwana Eddie tokutte ejjambiya naye n'okozesa olulimi lwo okukyusa obulamu bw'abantu n'okozesa olulimi lwo okwogera bannayuganda batasobola kweyogerera nsuubira oba tumenye mateeka. Tugenda sigala nga tukola ebyo lekawo bakole ebikyamu mukole ebituufu tukole ebituufu bannayuganda bajja kusalawo ani gwe babagenda naye. Tweyanzizza omukulu Kyeyune Pafuladito chairman wa Kunga Mubende era nga ye chairman w'ekisiikirize yalondebwa abantu obuwagizi bwe ne bufutyankibwa okusinziira nga bw'ayogera eyali ali munda yamanyi lwaki akyogera bw'atyo. Bwe tubadde naye olunaku olwaleero abadde abuliridde lwa nsonga abadde ayina ebimukutte nga bifuula bizi naye ndi mumativu nti kati akomyewo era nkakasa temugenda weza buli wiiki tujja bafunirangayo vidiyo kyemmanyi kankimusabire wano buli wiiki tubafunirengayo either ku ntandika ya wiiki oba ku nkomerero yaayo. That is Friday or Sunday. Bwe tutyo tube nga tufunayo ku bubaka bwene message ye ate ekyokubiri ndowooza tugenda tandika okutambula naye kuba kinategeddeko kati era ne mu field agenda kuddamu otambula era tugenda kubanga tutambula naye mu abatugoberera eri ku page yaffe ya Edis Edward tujja kubeerangayo olumu ne live naziye nga gyali eyo atambula osanga leno munamanya ekifaananyi ekituufu nti nekyagulanyi gy'atali abantu bakuŋŋaana ate emirimu gitambula kiki nekitegeeza tebalinda sente kuva Kyaddondo kutambuza emirimu gy'enaali bantu tebalinda sente kuva Kavule okutambuza emirimu gya NUP bo batambuza okusinziira nga baba basobodde n'obusobozi bwabwe. Bana watu abantu ne bajja nga tebawadde transport abazaayo tebawadde bimotoka bibaleese ne baddayo oluusi nga basonzeewo n'akasente akayinza otambuza emirimu egy'ekibiina egitali gya bujeekera. Leka mbasibulire wano tujja kuddamu omulundi omulala weni yabadde ku kamera akuumayo atakuumira musaawe.